TIMOSEWO ekyokubiri essuula 2 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kale ggwe omwana wange beeranga w'amaanyi mu kisa ekiri mu Kristo Yesu. Era bye wawuliranga gye ndi mu bajulirwa abangi, ebyo biteresenga abantu abeesigwa era abalisaanira okuyigiriza n'abalala. Bonaaboneranga wamu nange ng'omulwanyi omulungi owa Kristo Yesu. Tewali mulwanyi bw'atabaala eyeeyingiza mu mitawaana egy'obulamu buno alyoka asiimibwa oyo eyamuwandiika okuba omulwanyi. Naye era omuntu bwe yeetaba mu mbiro ez'empaka taweebwa ngule bw'atawakana nga bwe kigwanira. Omulimi akola emirimu n'amaanyi yasaana okusooka okutwala ku bibala. Lowooza kye njogedde, kubanga Mukama waffe anaakuwanga okutegeera mu bigambo byonna. Jjukira Yesu Kristo nga yazuukira mu bafu, ow'omu zzadde lya Dawudi ng'enjiri bwe yayogera, enjiri eyo gye nabonaaboneramu okutuusa ku kusibibwa, ng'akola obubi, naye ekigambo kya Katonda tekikisibwa. Kyenva ngumiikiriza byonna olw'abalonde, era nabo balyoke bafune okulokoka okuli mu Kristo Yesu, wamu n'ekitiibwa ekitaggwaawo. Ekigambo kino kyesigwa nti, obanga twafa naye, era tulibeera balamu wamu naye. Bwe tugumiikiriza, era tulifugira wamu naye. Bwe tumwegaana, era naye alitwegaana. Bwe tutabeera beesigwa, ye abeera mwesigwa, kubanga tayinza kwegaana kyali. Ebyo bibajjukizanga ng'obakuutira mu maaso ga Mukama waffe obutalwananga na bigambo ebitagasa ebikyamya abawulira. Fubanga okweraga ng'osiimibwa Katonda, omukozi atakwatibwa nsonyi ayisa wakati ekigambo eky'amazima. Naye ebigambo ebitaliimu ebitali bya ddiini obyewalanga, kubanga bireetera abantu kweyongera bweyongezi mu butatya Katonda. Ekigambo kyabwe kiriryanga kkookolo kwabo ye Kumenaayo ne Fireeto, kubanga baakyama mu mazima nga boogera ng'okuzuukira kwamala okubeerawo, era waliwo abantu be baavuunikirira okukkiriza kwabwe. Naye omusingi gwa Katonda omugumu gubeerawo, nga gulina akabonero kano nti Mukama waffe amanyi ababe, era nti buli ayatula erinnya lya Mukama yeewalenga obutali butuukirivu. Naye mu nnyumba ennene temubaamu bintu bya zaabu na bya ffeeza byokka, naye era mubaamu n'eby'emiti n'eby'ebbumba n'ebirala ebitali bya kitiibwa. Kale omuntu bwe yeerongoosangako ebyo, anaabeeranga ekintu eky'ekitiibwa ekisaanira omwami okuweerezanga, ekyalongooserezebwa buli mulimu omulungi. Naye okwegomba okw'omu buvubuka okwewalanga, naye ogobererenga obutuukirivu, okukkiriza, okwagala, emirembe, awamu n'abo abasaba Mukama waffe mu mwoyo omulongoofu. Naye empaka ez'obusirusiru era ez'obutayigirizibwa ozirekanga, ng'omanyi nga zizaala okulwana. Naye omuddu wa Mukama waffe tekimugwanira kulwananga, wabula okubeeranga omukkakkamu eri bonna, omuyigiriza, omugumiikiriza, abuulirira n'obuwombeefu abawakanyi, mpozi obanga Katonda alibawo okwenenya olw'okutegeerera ddala amazima, era balyoke badduke okuva mu mutego gwa Sitaani, oyo eyabanyaga okukolanga by'ayagala.